It's a boy, a talent in Uganda. Uganda, where? Hip hop, the bass, so you say solo, body, my body, Catholic, solo. Ofrenda tiki kaza mbacho za dance solo. Kakukaria kebe sosika basilia bien solo. Where? Bakuna batona ba, wana muorani weko mwana munabana. Kala mekona, uno basa kupato nkana tinga bana. Origa. Akalulu kakali papu kaliwa. Echichimwe. Akalulu katarata dikaliwa. Yeah. Abeno musazi mujje side zeno. Abeno bebasazeo. Abeno. Akalulu kakali papu kaliwa. Nyabula. Akalulu katarata dikaliwa. Kati tuganda nani? Talanta ni. Talanta ni juu. Talanta ni juu. Kali papu tulabye konyo kati. Katuleta wakubiri. Route ya musoka mupamanya agatako. Kati soko weko
mwezi na yeto tomuembeta basembye bendo lwezi kaseketa tewapanga kizito obudde kigenda muku mafesi ngatte ku mubiri omuto biyengeyengo batufunga yokuba muto bambi kisebi bakibeera matakanato byagiza bakumbumbi simwano kadoma watuka ku ssomero na wano ogenda soma wakati uliokuwa barabara wado jagala jangozi lero kama ni sandwich goto sasa ona wamisa panda vibes ona wamisa rap kabaka baba yitigoroze tukora chiki eche chimwe baba panda vibes tukora chiki congratulations panda vibes tudewali kakati tulina abantu baffe abayiseeko Panda Vibes jangu ddala ku stage gwesembeddeo ddala jangu netulina Michael talented babadde basatu si baguli si be bayiseeko naye kyetugenda okukola kati bano be bali ku final era bagenda kwebatolinga asinga afuna milioni wazinda basatu owokubiri afunemu kitundu asembayo afuna 5 naye tetumutandika abayiseeko abasatu abalala mujje mbasiibule mujje namwe muleme kuviirakawo banafe aba black batuwadde ebirabo ebyakabi era nga basponsors bafunako olwaliro abayiseeko baliwo abalala bebasiize